Abagagga Drake Lubega ne Manisuru yange okuggala ebizimbe byabwe kiddiridde mugagga munnaabwe Charles Muhangi okuddizibwa obuyinza ku ttaka okuli ebizimbe bino ku bbalaza ya wiiki eno, ekintu kye batakkiriziganya nakyo. Kitegeerekese nti okuva ku olwo ababiri bano bazze bagezaako okutuula mu nteesaganya ne Muhangi wabula ne zitavaamu kalungi ekibaliriza okuggala ebizimbe byabwe nga baagala gavumenti bataawuluze. Ku bizimbe ebiggaddwa kuliko ekya Energy Center, Jesco Building, Namaganda Plaza n'ebirala ng'embeera esinze kusajjuka ku kizimbe kya Energy Center, abasuubuzi be baggadde ekkubo era wana poliisi okuva ku CPS ezze okugezaako okubakkakkanya. Kati omwezi guyitamu wadde neba wiiki emu fanyiriza ka ssente nnyingi. Dira nnaku yagikuba effe oba babeesootinga byabwe abasuubuzi abasangiddwa ku mbalaza z'ebizimbe bino boogedde ku mbeera gye bayitamu. Iffe tumanyi entalo zaabwe gyezaafu totusaba tuyambya tukulewo ffe tukole kubanga entalo tuzirima tuna kitumanyi. Ebizibu byabwe basootinge nga ebyeri ebizibu byeri. Tusaba gavumenti ekitule n'obwegendereza olw'ensonga nti abantu bangi abapangisa tuli bangi. Okunyigirizibwa kwa Drake n'omunyigiriza omuntu omu oba onyigiriza abapangisa ffetta. Twakava mu rent ajje atuwe ensonga tumanye ensonga entuufu. Ronald Kasasa ne William Buyondo bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV 1.